Junior akkiriza nti guno omwaka gwo ekigambo bakitemesezza mbazzi ate era tuswadde. Muyinza olowooza nti okuswala kwa kwakoma mwaka guwedde naye tekwakoma mwaka guwedde. Ne guno tutandikidde mu kuswala era ng'okuswala kw'amaanyi. Odde eno ne weeregera abantu gwe n'ovuma omuntu n'olaga nti oli ku sayidi z'eno maama. Nga bali booli mu kwevumirako n'abantu bali mu kuvuma olwana n'abantu eno nga bo bateesa. N'agamba nze guno omwaka ngenda kuba mu kulya nkwe zokka. Agenda ba mukulya nkwe. Nenga mukwano wawo, welcome to my channel. This is Patricia's Latest. Make sure that you subscribe, like and share. Tap the notification bell oberenga telefuna notifications buli wentekayo ekipya kweno channel. Katuwire Junior kyagamba. Ndoza mulabye kye nabagambye. Kati alien skin ne palaso bazzeewo nabibagambye emisana. Nabibagambye emisana. Nze nabadde mbitegedde. Naye bagamba nti tuyinza okubeera wano ng'ene badde stanti nga munvuma Junior byoyogera tobitegeera kati mutegedde we tuswadde ne tuswaluka tuswadde nkweze eziyamba abantu bannange omwaka guno tuswadde. Kati abantu bulijjo mubeeraawo eerere twevumye tutaddemu obudde bwaffe bali bazzeewo gw'osigaddewa bye nabadde mbagamba era nze Junior ndi ttiimu nkwe muve mu kuwagira abantu kati baabituleseemu. Nze simanyi nawe ntandikira bannange nga nfuku musegagambo kati ababadde batuvuma muwulira mutya banne tumindinge our business. Kati abatuvuma mutegedde kye nabadde mbagamba. Mukitegedde kye nabadde mbagamba emisana. Tuyinza obeera wano nga tuli ku stanti. Nye mbagamba nti palaso alien skin we baddawo mugenda kukola mutya. Kati bazzeewo era palaso alien skin bazzeewo kati byonna biwedde. Tuddeyo tukole birala. Mubeere bulungi tusigale ku kintu kimu nkwe zokka tusigale ku nkwe abantu oba obawagira tobeemaliramu nnyo. Kaakati abatuvumye tubasonyiye naye nga tuswadde tubabalabira yeno tunka n'abantu eri babalabira. Nati kati kankubuulira ebivudde mu meeting. Sooka obimpe maada n'akajoininga live. Bakkiriza sides zombi okuddawo zikolaganire wamu. Era buli omu yeetondedde munne byonna ebyaliwo ebiggwa. Era beesonyiye abanaku abandaba ababadde batuvuma tuswadde. Bannange tuswadde mwaka guno mugambe nti tuswadde. Nenga mukono nkujukiza nti weerabira kubanga osubscribing, likinga n'okusharinga era tappinga notification bell oberenga ofuna amawulire amapya ge nteekayo buli lunaku. Thank you so much for watching. Bye bye.